ye kasitowulira omanya nti kasobola bulanga buwedde omanya en program yitibwa Parliament yaffe emaze okutuuka batumanzi bannange ekitongole ky'ebibuuzibwa ku mpewo radio y'abeene tinsereko kwata enkasi genda otuuse obubaka bwa Buganda mukolene yaffe y'amawulire otuuse abantu abeene batambule n'okumanya eddoboozi olimanyi lya musajja wa Kabaka Medin Nsereko nze nkubuuzaako nate olwaleero nakazi mwezi 12 omwezi ogwokuna 2025 atabaddeewo giweze emyaka 46 nga Uganda amagye agaekulemberwa nga Yoweri Kaguta Museveni agafuro Nassa saako kikosi maalum ekyakulemberwa Yuto Jok emyaka giweze 46 bawamba Idi Amin zaenda kuzi mwezi 11 lwawadde lwajjo omwezi ogwokuna 1979 olwale twali mu kuluutinga twabba buli kintu kyonna fabali e Kampala twaluutinga era nze nasinga okuluutinga mitwe gy'amasimu byonna njiteeka awaka nga 10 nisina gye nagitonda naye kijja lukutegeeza nti gwatabadde emyaka 46 gwanya Uganda abamagye bayambibwako bannaffe abali Tanzania eyo ne bajja bawamba Idi Amin lwali nduzana lwakusatu ndowooza Yusuf Lule n'akwata Lule yali president wa Uganda ow'omunaana ndozanzijukira bulungi president wa Uganda ow'omunaana era abamuleeta balowooza nti musajja muyonjo ddala cleanest kubanga byofuzi bya Uganda. Yusuf Kironde Lule yali president wa Uganda ow'omunaana yafuga Uganda ennaku 68 gy'emyezi 8 mwana wa mutabani wa Abdallah Kironde baveeyo Mpigi ewono nsibambi gye baali bamuzaala mu 1912 bamuzaala taata yamutwala n'agenda asoma kasomero kali eyo Mpigi era ng'abantu bonna gye mutandika lwe n'agenda King's College Buddo bw'ava n'agenda Makerere College kagye bayita Makerere University yasoma busomesa n'asoma sociology gwe manya yamusoma bamuyita Imam Kasozi wa sociology oyo Lule yali mugezi nnyo intelligent yali mugezi nnyo era n'asoma bulungi n'asomesa Makerere Nansibambi ono naye nadde n'asomesa Makerere College yasomesa essomo lya kyabyanjigiriza ku Makerere oluvannyuma n'afuna ogenda okusomera ebyo kyebeta scholarship n'agenda asomesa South Africa wuyo Bungereza n'akomawo n'akola nga lecturer n'akola nga lecturer bino nambikubuulira biki ebibadde mu ggwanga lyaffe leero twali mu kuluutinga buli kintu kyonna twayingiranga buyingizi ne tuyimba twagala Lule oba tufa tufe twata buli kintu kyonna Lule pwezi wa Uganda ow'omunaana n'ava n'agenda asoma Gambia n'asoma South Africa n'agenda e Bungereza ate n'akomawo wano 16 yasooka okubeera principal black principal 16 17 bajjako Obote yajjako Amin Makerere University yali vice chancellor era bw'atyo ne bamuggyako Lule n'osaako Frank Kalimuzo Lule naddayo n'asomesa mu civil service era naddayo n'asomesa Makerere Obote n'amuggyako walebera byali bingi Lule kutta abantu waliwo okukyusa obukulembeze Lule n'adduka okutaasa obulamu bwe kibayita okugenda mu exile ng'abalala bonna Bannayuganda kiwejjowejo nga United Kingdom London jabeera eyo ninakwataga n'abalwanyi ba Amini era bw'atyo Lule n'azannya kifo ky'amaanyi n'atyo n'abeera najja n'alowooza nti yekka yasobola okubeera president kubanga baali bonna bamukkiriza ali munnabyafuzi ate alina kantu konna waaliwo olukungaana lwali Moshi conference naye teyajja naye yajja buzi bajjako Amini najja anti Lule lwaki tatukulembera ne bamuwa obukulembeze najja n'akwata kale oluvannyuma najja naye tiyamanya Lule ebintu byali bingi tebitegeera bulungi ye yalowooza nti alina obuyinza naye nga teyalina bakola National Consultative Commission NCC nebeera NCC Lule ne cabinet ne balowooza Lule nalowooza nti nze nkirimu kino naye nga tabamagye bakirimu ennyo bambi abamagye bakirimu alimu Paulo Muwanga Nenyerere omupolisi wa Tanzania ebiseera baalinga Tanzania ng'alagira eno Uganda sajja wa Tanzania akulembera Nyerere bayigatta ne Muwanga Obote bw'atyo ne batandika UNLF byonna gwe ate aliyonja kutegeeza butegeeza olwali lwakudigira mu kibuga Kampala tuluutinga buli kintu kyonna kitambula waliwo abalango n'abakyoli tebakkiriza mu Lule Lule yakola kabineeti yonna y'Abaganda
Senkatu Kasebunya bonanga bogera Luganda mu cabinet alinga tamanyi Luganda bayina enkola yaabwe baga oli atali Muganda bwati bwe twatuukaawo twagenda bugenzi ngoma kati bakyusa oluzungu naye bayogeranga mu Luganda bonna inga Juni nga 2017 NCC Jenaga National Consultative Council yakolawo ku ne bawamba Lule nga president bwati bambi nadduka msina n'agenda Lule Godfrey Nice ne bajjaawo ne bamutuma ne najja namusikira Elene meeting tali ne bamuwa buyi muwanga yagala nnyo binaayisa nnyo yali mukwano gwe nnyo Lule n'ava mu office n'agenda mu Ekizali Tanzania bw'atuukeyo popote na anyere n'amukwata Lule bambi n'alwala ne basaba Nyeri musajja muleke tugende tumujjanjabe bw'atu n'agenda Bungereza ekyembi n'afiira eyo aninga tannafa yeegatta bakola kye bayita Uganda Freedom Fighters UFF oya PFF byatandika dda PFF kati bakola UFF kati ne bakola Uganda Freedom Fighters nga Lwe agirimu ne bagata ne banne abakyali osagala kwogera awo kakati ebyadda byali bingi Museveni n'ajja n'akola PRM kwenda kitana mugumu vanyana nefuka UR NRM Lule president bwatu Museveni vice president lukwenda kinana mwena Lule n'alwala bambi ekibumba bwalwa nafa Bungereza bayitayo Hammersmith Hospital amanyi Bungereza otegedde bulungi nnyo Hammersmith jafiira Lule bambi nafa emyaka 5 gyo kijje buyekera obote Lule bwatu nafa ono n'atandika okulwana ekubera kino ne bawamba kirana mu mukaaga byali bingi ne ekirungi January nga 26 kumenda kinana mu mukaaga Lule bamuziika ekolola waali era mikolo gwali gw'amaanyi kuba state funeral bino njagala kutambuzayo bwetu pola mpola Lule yalina mutabani bawasa Lule yali member parliament wa North Rubaga North ne byali bingi ebyo bibadde mu ggwanga lyaffe Uganda njagadde leero lwali lwa routing bingi ebino ggwanga lyaffe Uganda era mu byo bagambye nti amasomero bagagaanyi okuwa omwana ekifo nga atambula mayiro 5 kutuuka ku ssomero basooka kubuuza obeerawa timbeera masuulita toje mayiro mpanvu tojja kusoma ebino biri mu ggwanga lyaffe President Museveni yawanse ku mutimbagano gwe byadde bingi nga bera ku ssente milioni 10 nanga nti bannaye mumwogera ku nalumba nnyo kivumbi oyogera ebintu bingi mwogera bingi mu opposition yesite muzijiye nga tetuzogera naffe tugenda kubaanika mwonona eggwanga lyaffe lino mulimba nnyo yalumba nnyo muwanga teyaganye tiyakkiriza milioni 10 ne wansi n'agamba nti happy birthday naye nga ajjukira kino ekyaleero kye baawambirako ye nga ali mu Foronasa ate ne mukulu kikosi maalum kyave Tanzania kyakikulemda Oito Joko yalangiza sawa nanti mwategedde ensindu gikyusizza abaliko ffe tuli mu kintu ebyo nno era ebiri mu ggwanga Muhoozi agambye ddembe lye okwesimbawo okuvuganya kuba president era omulala muwagirire Professor Sempe baga nti musajja mumuleke ekyo kya ddembe omuntu okwesimba okuba president kuba namuna Uganda ebibadde mu ggwanga neraffe byonna bibadde mu Uganda era okutegeeza nti badde boogera ku nsonga oli adde agamba nti okubeera omubaka parliament tekirina nnyo kikufaana kuwona ekiri e Masaka waliyo Nyendo Mukungwe waliyo Muyizi NRM Kiyimba baagala kujjako Mpuuga banaamugjako kyekibuuzo Mpuuga banaamugjako aba Nyendo Mukungwe tebamwekalulu byonna bibadde mu ggwanga boogedde nnyo ku kiyaga ono Hidaman agani kiyaga ntabanga bamwogerako ebigambo bingi wano bibadde mu ggwanga mu wiiki eno nadde bamwogerako bingi nnyo bya ssente ezo naye esiba ebikulu bya byonna mukkirize mbanjuza abakulu bamaze okutuuka banjira kuyisa mutambule n'okuma biki ebigenda mu maaso tuli nnaku z'omwezi 13 yenkya birthday yabeene yogayoga beene enkya ekyo mbalisinza kirekayo kikulu nnyo constituency yange yogayoga beene Kiiza Besigye bamuleese ne bamuzaayo naye nga leero litwaluutinga
jjo lwe bajja ku gavumenti ya Amin eddakiika ziri 17 ezakata ku ssaawa 4 kuluba bamaze okutuuka kansoke nkwali abakulu abali bamaze okutuuka mbalinda tuyina omukulu asoose okutuuka yazaalibwa 28 Novemba 2006 Kalungu ayina emyaka 6 egy'obukulu yaliko Minister wa Defense uva mu 2021 yasooka Minister wa Agriculture n'ebyennyanja 2016 paka 2021 musajja musomesa ate nga mulwanyizi wa ddembe si mulala ye Kano bamulanga Kisempijja buza kutuliza sebo abatuwuliriza sebo lekera okumpa ebitiibwa ebyo bitakalulu nyina bitonotono bitakalulu ndi musajja mulimi wa bulijjo naye naye abatuwuliriza mbalamusizza nnyo mwebale kuwuliriza bannange rediyo yaffe ne programu yaffe n'okujagala ate nebaza bannange bwe tubeera ku programu eno oluusi mba siriiwo naye era neyo gye mba ndi mba mbawuliriza njagala kuyozayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku myaka 7 enkya ffe twadduka dda twadduka waffe tulina mukama waffe atutwala Kasumba omwami Kiddu Sali Bone yateekateeka omukolo munene ne tudduka okuva Erukaya kugenda e Bukula kugombolola mayiro nno 5 ate ne tubeera awo ne tuwuliriza ebigambo bye birungi bitukumaakuma naye n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo ffe n'abutuusa twatandika dda ate n'emipiira wali emipiira gy'amagombolola ga Ssaabasajja nagyo gitambudde so njagala okwebaza mukadde waffe omwami wa Kabaka omwami Kiddu Sali Bone Kasumba olw'okutukulembera obulungi mu mbeera eyo njagala okusaasira abantu bonna bafiiriddwa bannange sirina gwe nnyinza kusosola naye mwenna mumanyi nga mbamanyi mwenna kitalo nnyo kitalo ddala ab'Ebuddu balungi ab'Ebuddu tufunye enkuba saagala kwerabira ne ka sizoni y'emmwanyi ey'omu makkati etandiikiriza era bannange ab'Erwabenge bo batandise okunoga emmwanyi n'erudda awo ekigangazi babali mu lukuubo olwo olwa Nabajjuzi emmwanyi zengerera ddala naye kyetwafunyemu obuzibu abantu mwerabidde nti tulina okukuuma omutindo nga tunoga emmwanyi nalabidde ddala emmwanyi mbisi ezinogeddwa e Nabutongwa nga ngenza okulambula ekyuma kya muganda waffe Meeya kyazimba awo e Nabutongwa bannange mutuyambe timunoga mmwanyi mbisi timukukuza mmwanyi mujja kubanga mumaze okusala ebbeeyi mwe mwennyini mwe mugyetemedde tweyonze mwebale nnyo ampuliza oyo omukulu Honorable Bamulanga Kisempijja ku lwa National Resistance Movement azina yateeka ettafaali lye okulaba ensi eno nga bwetambula omulala alina omuzindalo Honorable Yusuf Nsibambi yazaalibwa nga 4 April 2015 yaweza emyaka 5 egy'obukulu nkaaga sorry sebuza kwatuliza neyanza njala ntu abategere bulungi nange nsaba okutwala omukisa guno nga muto wange akimbadde manyi nti mukulu wange nakati muto wange nnyo wa November nze ate ndi wa April kakati awo si kitono naye nsaba nange okutwala omukisa guno okumwegattako okuyozayoza beene okutuuka ku myaka 7 egy'obuto n'okusingira ddala omutonzi amwadde obulamu okubeerawo nga atulaga n'otulambika ki ekyokukola tumwebaza nti emyaka gino gyabadde nga akutte senkasi naye okutubuulira ekyokukola atulambise bulungi nsaba okuyozayoza Obuganda bwonna n'okubakubiriza okusaba Katonda amuwe obulamu obulungi obw'omu maaso oyogedde ku kintu kya mukama wange era omununuzi w'eggwanga Dr. Kizza Besigye nze bwe mulaba engeri gy'ajjamu mu kkooti ne gira mu mpingu ne bamuteeka ku kagaali ne bamuzza eno ne bamuzza eri omulamuzi n'agamba nti byonna ebisaanyizo ebyeyimirirwa obirina lekanzije naye sikuwadde eki
sikuwadde kweyimirirwa nabyo agenze manju nadda ate anti konze n'agamba nti byonna obirina ebikweyimiriza era tewali kigamba nti no guno omusango gwa njawulo nnyo naye sikuwadde kweyimirirwa kati bw'omala okulaba ebyo si Besigye yali mu kaduuku bwali bwe buti nga bawambye kutereza eggwanga anti kakati ffe naffe tuwambiddwa era nsaba bamukulu Ssempijja abatuukirira abakulu abo babuwulire nti ekigenda mu maaso kyennyamiza kakati ssebo mukama wange nange nsaba okusaasira abafiiriddwa mu constituency kumpi buli lunaku abantu bayongera kufa naye obusobozi obutuukira omuntu kinoma oyinza okuba tobufunye naye omuzindaalo guno nsaba mutwala okusaasira kwaffe saagala kuyozayoza batuuse ku birungi bingi okugjako nange okukubiriza abantu balime bateeke emmere ku mmeeza n'okusobola okukola ebintu ebitonotono ebyokwejjanjaba ng'ojje mu nnimiro ekyo kyo akakuba kano tuleme kazanyiramu tuveeyo tulime tuleme kwekubagiza buli kaseera tulime emmere yakulya yakutunda ey'okulya okusooka era nze nagabye ebijanjaalo saagala ttaani zoogerako wano naye sente ezisukka mu miliyoni 7 naye alinga ayiwa omunnyo mu nnyanja obwetaavu ebijanjalo buno obutono nabuguze ewa profesa naye olinga ayiwa ne kakati bagaba naye olinga ayiwa omunnyo mu nnyanja obwetaavu bungi oyo Honorable Yusuf Nsibambi ate omukulu omulala Honorable Mpindi bamuzaala 27 May 1979 alina emyaka 46 bebi emyaka 46 buza kutuliza totula ku ntebe zaffe abalungi abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh omukama mulungi obudde bwonna era mulungi obudde bwonna omukama mulungi era zembeera zeweewaawo medi nange njagala okusookera ddala okukulisa abantu baffe bonna abeetaba mu misinde mu bungi bwe butyo mwe baali mwebale kuwagira nteekateeka za Ssaabasajja Kabaka era nga buli we tutambula buli we tudduka tufubenga nnyo okulaba ng'ebikolwa ebitali birungi tubyewala kubanga omukolo guno guba gwanjawulo era guba mulungi era guba gw'abantu bonna njagala okusaasira abafunye ebizibu ebyenjawulo n'abo abafunye amasanyu ag'enjawulo njagala kusanyukira awamu nammwe mu bimu ku bizibu bye twafuna Medi twafiirwa omukyala awo e Makerere mukyala Rehema mama Medi yatufaako mukyala yali mukyala muntu nnyo naye Allah n'amujjulira ffe nga tosobola kuzuukuka kulya ddaako okuleka nga yakuyise ate ng'ayita abantu bonna bamanyi yonna gye bali n'abali ebweru naye Mungu yamututte tusaba amusonyiwe ebyamusobako bakama bange abaliko obulemu mu Uganda yonna mbatumidde yafulumye bagirabye tugenda kutandika structures eza wansi eza NRM neza Electoral Commission mukunga abantu baffe bonna gye bali basobole okwenyigira mu kulonda kuno kubanga obukulembeze kintu kikulu nnyo eri abantu baffe oyo ye Bamali Mpindi tuyonze twegatiddwa ku mwana omufu Robert Sebunya ono yazaalibwa 1997 alina emyaka 55 musajja yekulidde sajja akuze emyaka 55 musajja yekulidde ono Bamali kibiriki buza kutuliza Bamali ajja kwogera nga tumaze kwogera emyaka 4 myaka 55 Sebunya bano bavubuka buza kutuliza Sebu kadde baffe balamusizza eriyawo mukadde wange muganda wange ono mutabani ate Nsibambi abadde Makotempya abantu bafa nnyo ennaku zino bamanya nti nuli bafa bebafa ne nuli bafa ekibuuzo nekinjijira mu mutwe nti eriyo obutafa era eddoboozi ne liddamu nti teri butafa akati Bayibuli egambye etya obwe lugendo ffenna era Katonda baba akutaddeko akasubi twebaza abasera baga nti okwata muki mu maaso wano ne weebaza kale twebaza Katonda okuba tukyali balamu
ate ne tusaasira abo bonna abalwadde nga wali mukadde wenkasozi Kasule mulwadde tumusaasira. Kakati twebaza tukulisa Ssaabasajja emyaka 7 ez'ekitiibwa encha myaka 7 za kitiibwa sida buto za kitiibwa emyaka egy'ekitiibwa mukulu Nsempijano ya neta nagobayo tanatuukayo n'olaba nti bw'otuukayo oba ofunye emyaka gyingi kubulira ekyobukulu ate era n'ekyokuwabula abalala twebaza era nentumira ne bakadde bayemetera okubeera nabo mukulu Bossa mukulu Magala Kawuula mukulu Kayima mukulu Namisi abo bwe bagoberera emyaka egyo era bwe tuba tutudde nze bamala kwogera n'endyoka nziramu mukadde waffe Wambuzi Chief Justice bwe tuba tutudde mu Golden Friends wali gindi Golden Friends pasi yawumula dda Wambuzi myaka 9 myaka 9 ekyekitiibwa egya bulijjo eddakiika 28 amanya ekintu Sebunya Kasolo Basebunya Kasolo Basebunya era ndowooza abennansana balinze okuwulira eddoboozi eriveeyo naye abantu batutumira nnyo wano bayirewe twabadde Munyonyo Prime Minister yatuzizza olukiiko olw SDGs olwa Africa naye nga buli gwensanga enkya tulinde kaki yabimanyi eddakiika 29 mwenna abatuwuliriza mwabadde Munyonyo okyaliwo NRM nnyo era kadi kogira era bino kakonguliro byobadde onyumiza ku bantu wane ebyalule bitujjukize bitwava otyo ampuliza ensonga zibadde nnyingi mbadde njala bajjukiza nti bano bajja otunulula ekyo kyatuukirira oba nedda gy'emyaka nammoka President Nelson ebbaluwa yona yagambye happy birthday naye ng'ajjukira ebiseera bwe yali yakulembedde Furnasa era biri mu ggwanga ampuliza bannaffe bannaddiini bayita Episcopal Conference bagituuzizza ne bakola bagise postal letter bakadde bannaddiini batuwandikira ffe nga bannayuganda bakiyise the truth will set you free. The truth will set you free. Onanjakiza mu Luganda we Masaka. The truth will set you free. Bannaddiini bagambye wansi ekiwandiiko kyabwe kyasomeddwa ssentebe waabwe Bishop Anthony Ziwa n'agamba nti ayagala eddembe Ziwa called for justice n'agamba wabeerewo okuliziganya okuleeta moral integrity mpindi tugenda ku radio sibo Bishop Ziwa ssentebe w'abannaddiini yagambye nti twagala justice bweki kyekigu justice amazima sibambi justice ge mazima gwe mulamuzi gwe lawyer n'ayagamba nti wabeerewo dialogue eze moral integrity kibirige bannaddiini baga nti wabeerewo dialogue esobola okuzza moral integrity bannaddiini bendiko ekuliziganya naffe abamawulire yatulumbye Bishop Anthony Ziwa nti abange bansereko ne bansibabi ba MP fokula muweerezayo bubaka a message of peace bwatu yatugambye nga nabaga nti twatya nnyo twalaba bubi twatidde nnyo okulonda ke twalabyeko obusambatuko bwabaddewo nanti nedda kino bane tuyinza okuseerera ensi ne baamu obuzibu era bannaddiini ne bagamba kibaise tuli kale bwerebwe kufuna mutawaana n'agamba nti abange twagala kibaise constitutional and electoral reforms kati bano bansi bambi bali ku ludda olwabaga nti ate zeetaagisa okuba omuntu teweetagawo tteeka wala bagamba ate era ku ddala bansi bambi bano abopposition wabeerewo amateeka okyusa ennongesa mu mateeka sogenda mu kalulu kati banafuze babimanyi babishopu bano baga nti Uganda eri kale bwerebwe nnyo era singa tetwetereze tujja kufuna obuzibu bungi tuba tukyali awo ampulize newawa ekyagudde ze milioni 10 kyali kiraba eriba MP nalabeka Kabanda ng'ayomba mugamba sente zaffe zabenaale mwagala tuno nga tugenda mu kalulu era tugenda kutwala muwanga kivumbi wateetonde tumutwala mu kooti oga nti baziwadde benaale Kabanda yena malabe ku TV nti unikira tuno n'erinnya baga nti sente zino baziwadde abenaale ne kuno bagambye Kasule ono alya n'oli alya yemmere wooma nabo opposition nayo baafunye ono alya n'oli alya
emmere egenda nabo bafunye. President Museveni yawanditse n'agamba naye teyeeganye ate yakkiriza ssente zino yalumbe opposition aga namwe tugenda baanika mwakivundi tugenda baanika mufuna ssente okuva ebweru tugenda baanika nammwe. President Museveni yawanditse mu baluwa ye ebyo ne badde awo ezebweru wangi ate ze tumuwanga tuva mu bitongole byaffe newano mubawa apuliza byebyo biri mu ggwanga. Honorable Sempija njalo kwata omuzindalo guno abantu wadde ensonga endala yabadde ya Girl President we Makere Churchill James Centam bwe bamulonze nga Girl President aganti ate bamu makadi ebisabi tegede bonna bade bitambula nyeyo mu public tumwane bamu makadi na wangula akalulu bamugamba ogenda oti eri President Museveni abagamba nti kugamba yafunidde ekifo obukulu ate wadde n'omukulu gwadde Makerere kati nga Girl President n'okwenza President bana bali side yete bakize na President Museveni bamwe lwaki wagenzeyo lekulira mangu kulubuzeeyo naganti nze nga Girl President tekali ngamba President bagenda n'omwaniriza batulina President ne bagenda naye ebirabeni mu bantu naye tuyinza otakigenda konyi tugenda bwire ebirala ebisava ebikulu ebikola ensonga n'ekyo kikulu ekisinga n'obusava ekyo bomali ne fitina bannaye kyekisinga obusava Honorable Sembi wangi ekisomesa abaana oleka ekituufu ekiriwo ekyani ekya mutani wa ekyo kituufu ekyo nebigenderako byewalabye nebigenderako kati ate nebino ebirala ebitaliiko bwino sebona ba bishop Honorable Sempija eggwanga wakati futukayo kuva bwetu tusikubayo embeera sebo neyanziza nnyo byonna biwulidde mbiwulidde naye oyagala oba otandikira njagala okwebaza abakulu ba bishop Uganda Episcopal Conference era mukulu chairperson Bishop Anthony Ziwa wafa wemitiana nja omuntu usizeeko okwebaza kwange njogedde naye ku makya n'okusiima omutima ogwagaliza eggwanga lyaffe emirembe naye tuyinza okutuuka ku ekyo kyebatidde era njagala kutandikira awo nga maze okubeebaza ntegeeze kubanga byonna byayogedde nti bonna wabeerewo obwenkanya wabeerewo okuwuliziganya n'okwogerazaganya wabeerewo no moral integrity obwesimbu okugamba okulaba nti tubeera bamazima mu byetukola ne byetwogera nga bonogamba tulabika bubi mu bantu ng'olya enguzi ng'owezibika ebintu bifaana bwe bityo kakati ebyo bebayogedde era nayagala tebayogedde buguzi batulabudde ate ne bagamba nti twetaaga ffenna tuli kale bwerebwe naddala mu ab'amawulire naffe ababeera nammwe tukulaakulanye tuzimbe amaloboozi oba n'ebigambo ebyokuleeta eddembe tuleme kubeera nga ffe nnyini nga tukozesa rediyo nga tukozesa amawulire okuzimba ebyawukanya abantu okuzimba ebireeta bannayuganda okwawukana n'okulwanagana akati ebyo byonna nammwe mubyegendereza timuwulirako bimu ababeera ku rediyo nga nze ne bannamawulire bennyini muleme kuwulirako biri byeyasoose atugambye oba abagambye nti byemwogera ku mpewo bibeere byakuleeta mirembe ekyo nakyo si kitono tetwagala bannaddiini kyebatusabye kyebabasabye mukozesa bukoona mu mawulire olaba nga olyaga nolaba nga egindi abantu bayiyeko gavumenti bagize nga yategeeza nti nabano mubikikole naye nga akiyisiza ebbali mukiyize egindi mwawulidde gavumenti bekalakasisa ne batta n'abantu ekiri Sudan ekyadde Kenya ebiwe bityo naye ng'akireetera mu ango ng'eringa ekungana wano wulidde kati ebyo byonna
Bishop banadini bakituseeko Episcopal Conference babituseeko baganedda mulime kuleeta maloboozi gakuma mu bantu muki muliro kale njaga kwongerako ekigambo ku ekyo ekya Bishop bannange nabo banayongerako nti nziramu okubagamba era neewunyiza ddala kubanga ntambudde n'abantu mukadde wange Honorable Bumaali ennaku zino zonna abantu tuli mu kusaatuuka eyo tugenda tukaabuga ne ground tulabe ekinaddirira naye njagala okutegeeza nti omuntu ayogera n'amalako nga bagenda okukulembera baga nti ngenda kubeera meya wa Lukaya nga talina na kigambo kyayogedde nti ngenda kukola nti ekiruma Lukaya kyekino ekindeese wabula asensebula Bumaali oyo n'amuvuma n'asensebula Nsereko oyo n'amuvuma n'alaga nti n'abavuma naga bano bakadde nnyo n'abavuma talina kyagenda kukola abantu kyaluddewo nnyo naye kati ggwe ebyo byonna tubiwulidde bagundi bakadde naye gwe ugenda kukola kiki kikutanudde ojja weesimbe ku bwammeeya bw'e Lukaya kiki olabye nga tukyetaaga ekitutafunye program njagala okutegeeza bakama bange nga mbasaba n'obwombeefu ab'Episcopal Conference nti batuyambe bongereko amaloboozi agagamba bannabyabufuzi bajje ne programs ezigenda tikyeri kya byabufuzi kyonna kirala era bino byonna byolaba nga tuva ku miramwa of course tikiriwo n'okka kirina awalala wangi nnyo ebintu ebibeera wano tumubigamba nti bibeera walala nawala bibaayo bannabyabufuzi waliwo Tanzania sijja nagenda wala ku kulonda okwalimu Magufuli nga balonda Magufuli eyali amuvuganya yagenda mu kyalo kyewaabwe naga bannange mulonde owammwe ate Kadaala yavaawo nga poliisi nemukwata Kezaala kekomberera Kadaala tiyavaawo poliisi nemukwata era nafa bamutwaliwo omulamuzi bamubuuza owayisebo obadde otegeeza omulamuzi yamuga nti odutegeezaki ogenda kulembera ggwanga lyonna kati ate ozalonde wammwe mulonde wammwe wadde otegeeza wammwani tolina kyoyinza kugamba abantu kyogenda bakolera sibu ne bamusiba akalulu n'akakola ki n'akavaamu n'akasobwa so si kintu kitono nnyo kulanga ekireeta bino abakulu kye boogerako buli lwe tuvudde ku mulamwa okugamba nti nze bannange ngenda okukulembera eggwanga lino ensi eno njaggiwa eddembe lya mawulire nze ku lwange amasanyalaze ngenda gabunya buli nnyumba bannange ku luno nze ngenda kulaba nti obujjanjabi buli bwe buti ne bwe buti nekibuganye kyekino esente nja kuzijja wano ezinaakola bino ekigaana okwogera ebintu ebyo abantu ne bavuma bannaabwe kiki nolwekyo ebbaluwa y'abanaddiini nolwekyo abavuma abantu sebo bali eyo bavuma abantu okwekunkumula bavuma bakuŋŋaanya ebivumo byotolabangako ayita muntu omubbi ne bamubuuza owaigooyisa omubbi yabbi ekiro kitugenda ku poliisi toyinza kumanya mubbi nti Nsereko mubbi ate n'osigala ng'otambula butambuzi genda ku poliisi omusajja bamukoleki bamukwate nolwekyo nziramu okakasa ekigambo ky'abannaddiini okutegeeza bannayuganda nti ebyobufuzi ebitannyonnyola ntegeka z'ogenda kukola byebireese obusambattuko buno bwonna bwe tulaba byebibuleese era bino byonna bye twogera nti omuntu bw'aba alina entegeka jjukira wano Trump banne bamukwata ebiseera byamaze ebweru byonna ebyemyaka 5 tafunye mirembe abadde mu makooti abadde mu kkomera Trump naye yasigala agamba buli kaseera batwala bamusiba naye yasigala agamba nti nze nyina bino nze njagala kufuula America better era nja kujjawo abantu bana bajja bonna nga beesenza muno mu bukyamu mbajjawo nayogera ki ekirala ekikulu ebisiyaga n'agamba no mu America sebo tikyogerekeka
mwogerera wano Honorable Sempija owulidde era ekyo bisiyago ekiwulidde tikyogerekeka na wano wenyini abantu bavumbeera naye oli yakyoge era okukakana programu ye ne bagironda ne bamuzaawo wadde abadde makomera ne bamuwa obukulembeze omuntu yalibadde n'ensonga omuntu yandibadde n'ensonga empandiika entegeka obulungi zagenda okukolera abantu mu kitundu ekirala ekyensonga endala badde y'ekikumi ani asomola ebyama n'abibuulira kuba zamulega naye babadde Joel Ssenyonyi ebyekikumi ebyo olina kukyogerako bw'ontegeera nti ddala mutuufu sibitegeererako ddala tebimanya ebyo kubanga sina sibiriimu oli wala Masaka ndi walayo Masaka mu mwanyi zange naye bwattu waliwo ebibaddewo nawe ng'oli mukulembeze kyemulina okumanya bannayuganda kyemulina okumanya mu nkuli ya bulijjo omuntu bw'abeera mu bukulembeze mu nkola ya bulijjo anti mwagala okubasomesa omanyi bwe mwagala okubasomesa kambasomese omuntu bw'abeera mu bukulembeze oba ekibiina bwe kibeera mu bukulembeze kirwana okubusigalamu ate nammwe abaagala okuyingira mu bukulembeze mulwana okujjako ono aliko onayagala obusigalamu era baagala butwala kwegamba kyekiddakaawo buli muntu alina okunoonya amagezi aganywera era butofuna bukulembeze nodda okubuzanyisa oba olabanga abala bamumalako ennaku 28 enkaga munana kukola ki olina okwenyweza nze kambabuulire nze sayina sente mu Masaka nafuga Masaka ebisanja 3 Greater Masaka kati gyemita district ennene nga gavana naye emyaka gyonna district zonna zajjanga okujja okubatereeza nga balwanyi bakansala bagudde chairman mu Bulago ewange saafunayo kekugungo kati nali siina sente bajja ku benchmarking nali siina sente naye buli nawulirangayo akantu mu kanso nga nfumba emmere kubanga amatooke gange ngayina nga nfumba emmere ngagenda nona embuzi ensava nga tutuula bakansa nga tugiryawo nga nfunako mikwano gyange bandeetayo bukeesi bwa gundi awo bagendanga okuvaawo kati gwe obeerewo ani akukwata obukeesi bwa bukyekolokanzije ZBS FM nkwebaza kuba nti oli ku mukutu otambula n'okumanya bewakisekatako omuzindaala mwebale nnyo yonna gye muli ab'Entebbe nakawuka wali bayitayo wenna we muli ab'Ekisubi awo namulanda tudde ku musajja wa Kabaka nze ni muzindalo mwebale nnyo wenna abasuubiza okuba inginiya basajja wa Kabaka bali bamakanika awo mwere kuteekako omusajja wa Kabaka leero n'enkya buli kaseera muleka kutambula n'okumanya Sempija Abedi agambye nti akemmere kamusanyusizza nnyo agambye ssebo enkola naye agenda gitwala wayitanga embuzi ne wali emmere bayita nenzita embuzi ensava Sempija abeewo netwokya weyo n'akala mukadde wange Kibirigese Bunnya yakolanga atya nayiira ku mmere kokosiza bantu abagenyi be bayiika awaka ng'ayita erinnya Robert saawa 11 bajja nga tutema amatooke gaffe nga tuleeta embuzi nga balya lunaku lulamba ate okuwuuta Medi mu nsi muno teriyo kintu kirungi kuwa muntu nga mmere omuntu emmere eno gy'olaba n'oba olina obusobozi obugirya bw'otuula wanayibba Sempija nga wakugambye n'akuwa ettooke eryo n'akuwa akanyamako owulira nga omutima gukakkanye ne munyumya bulungi ensonga n'obusiraamu butugaa nti muliise ku bantu emmere ekyo tukimanyisebo mu busiraamu toyanza ensibambi ebyofuzi endozo birabe bya mmere tudde ku mulamwa ensonga ziri gwelonda kuziragala okwogera ensonga esooka njagyogerako nga mpita kungulu muganda wange Honorable Sempija agyogeddeko ey'okwebaza olukiiko lw'abannaddiini okuvaayo ne lulambika nti tuli kalebwerebwe eggwanga liri kalebwerebwe naye ffe mu busiraamu baseeka be basika ba nnabbi ekyo kituufu era kitegeeza nti bye boogera bonnabbi era olumu toyinza kubyagala kubitunulamu mbadde nsaba engeri gye siri mumanyi neme kubitunulamu naye nga mbyana babufuzi njagala njogera ekintu kimu obutafaanana ewalala gye tulaba mulimu ekintu ekibulamu ekitonotono ku bannaddiini
Katanyusi bambade mugana na dimusisi busirisi kati bavuddeyo. Bulijjo tebajja tebasika busirisi tebagwana nga gochi yimbirira. Nga gochi yimbirira. Bade tubayita baveyo. Kyembade mbebaza. Naye fena tulina amadini agenjawulo. Era buli muntu yekube mu tochi. Alabe nti eddiini yange kino kyetambuza kituse ku mutindo ogwo gwe twagala. Kubanga ebiseera byonna ebintu byonna bibadde bigenda maaso ebikyamu ng'ate olumu olaba waliwo ekintu ekibulako. Kati kino tukibeebaza naye tubasabanga abasika b'abannabbi bakole nabbi kyeyandibadde akola. Ffe abamu bannabyabufuzi kiringa kye tulaba obutalaba n'abavubuka abasinga obungi. Ogenda kati mu mizikiti ewaffe, saagala kwogerera amadiini malala, okuggyako obwana obuto bw'amasomero bwa primary agalinaanyeewo n'abakyala, osanga abasajja nga balinga 7 naye ng'ekitundu kirina abantu nga 2. Kakati ekyo buba kwetamwa oba bugayaavu. Kakati ebyo ebintu bino banga abantu bemubuuliriramu balinga batabalabawo. So lwaki tebabalabawo ng'ate mwe basika bannabbi? Kakati ekyo njagala nkikomyawo. Sebo njagala njogere ku nsonga era yankezezza nnyo ya milioni 10. Obutafaanana kw'obunkulu bumaali ye akiikirira ndowooza college kyekyo anti ya Uganda college ekitegeeza balonda abantu ne beerondamu abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Ffe tuli bakiise ba byalo by'abantu si college. Bwana Medi bw'oyogera nga abantu baga nti oli ayogedde, naye njagala baganda naddala abali wano mu Buganda mumpulire. Obwavu n'obuyinike obuli mu kyalo buwunya. Nesiga nti abantu abo tebasobola kukola. Naye ffe abali mu buyinza, abali mu gavumenti, nga parliament nayo mweri, kubanga nange neteekamu nze ndi ku bukiiko 4, obumaali wano ali ku 2, 3, nze ndi ku bukiiko 4, ndi ku business committee ekola business ya parliament yonna, ndi ku budget etematema, ndi ku kosase erondoola, ndi ku physical infrastructure ekola enguudo zonna. Kakati ndi ku bukiiko obusinga okuba common. Naye kiki kye tutemyetemye ku muntu owa bulijjo? Sikirabayo. Naye ogulowooza nti tewaliyo obusobozi busobola kutemera muntu wa bulijjo naye n'anywa kasupu n'alima ku mmere ya bulijjo n'agenda ku mutindo ogwawo guluga Honorable Sempije ne balima emmwanyi. Ebyo byonna bisoboka. Naye bw'olima emmwanyi kaakati kitegeeza kwereetera bwavu waka. Nze nina emmwanyi Honorable Sempije yanyambako n'ampola n'enzigula ampola era mwebaza ate nga ava mu kibiina kisinga omutima omubi. Naye ku lw'abantu aba bulijjo kikisinga omutima siizi ekigabye ye yampa n'ampola ze yakola n'aga nti genda mwana wa nnyabo otereza akalulu. Naye gy'ozitwala oli talina wadde mpeke ya kigimusa. Kakati omuti gw'emmwanyi oguguze sekati gugenda mu 2,000 n'omusobyo gw'oguwadde agwagala bw'ati agulaba ne tasobola kugukuza. Ate n'obusente bw'alina n'abuteekamu ne bifiira mu makkati awo. Naye ng'ate gavumenti ku sente zino yandibadde esobola okuziggyako mu budget n'egula ebigimusa. Kakati kino ekyagenze mu maaso, leader wa opposition mukama waffe ng'ayita mu Mwanga Kivumbi baatugambye nti sente zaafulumye. Era nze sisobola kiwakanya kuba kivudde ku bakama baffe abatukulya nga oludda oluvuganya. President Museveni ogambye takkiriza obakkiriza. Takkiriza batagaana. Ewaffe mu kibiina nze nkulira ab'FDC mu parliament ababaka 32. Bonna nababuuziza okuggyako abaajeema ne baddukira mu kiri ky'ogambye PFF abataagala kumpulira nti nze mukama waabwe. Ate wali ku TV tebalizayininga oli olugira erinnya liyitawo FDC. Taga nti muteekewo PFF. Oba omusala bwe gujja kakati kitegeera ku bannabyabufuzi. Oli ajja naga nti nze gundi wano, nze nkulira wano, nze gundi. Kakati
ngena akayanira ekifo ate FDC ataga nti FDC teriyo bagiziika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kakati n'ogamba kati n'ebyo katubireke ekikulu bonna be nabuuzizza ku mutimbagano buli muntu yaga nti wali n'omu yafunyeko ku ssente naye waliwo ate mbe nalabye naddala eyo abakyoli ng'ate bo basanyufu ate ng'omuntu bwe babala bufaanagana ana media nase baze mu office kwegana baze mu office kwegana fe tuna kulya ku sente nenga obuntu kati abusimanyo babwabwe ne ewaffe bonna babaka tewali n'omwa yagambye ti yafunye sente ali okuba abantu bafunye sente waliwo ekyategeeka bulungi oleja nalabinga baleeta olupapula ataafunye era tujja zifuna tekako kiwandiiko era twataddeko ekiwandiiko naye nga sente zigenda mu banka ku akaunti yo kitegeeza kyekyo tewali sente zagenze mu banka ku akaunti okujjako emisaala kubanga nze wange saafunye era twataddeko emikono yenna yafunye sente azizzeeyo abataafunye ffenna nga tuvumirira ekyekyo naye kisebo kyenjagala okwogerako ennyo kino ekintu kino kitandise mu gavumenti eno kubanga gavumenti eno eyimidde ku bintu bisatu kutiisatiisa naggulirira kakati okuteeka ebyobufuzi ne muteekamu ssente ekyo kikyamu abakulu bano bonna abeesimbyewo atalina miliyoni 5 mu bifo ebimu tayitamu miliyoni 5 bwana medi mpitirifu kakati tubadde tugula nze busente obwo nakuŋŋanyiza n'emikwano gyange ne ba student bange benasomeseza okugula ebijanjaalo olinga asuula omunnyo mu nnyanja tewali kyokoze kakati pressure abantu gye balina nga bannabyabufuzi medito gyemalaba tuyinza gimanya abantu bakulabanga nga gwe gavumenti kati gavumenti tekyakola ki tekyaliwo ate nabo bambi obalaba bali mu bwetaavu ki buyitirivu kati ababaka ba parliament abantu bano bekulowooza nti bali eyo beegabanya ssente tebalina bali mu buyinike nze bwana medi waliwo abavubuka bemanya ate nga balinga batabani bange nabawala bange baze ewaffe eyo mu mpigi beereetedde bwavu kubanga kati okyogedde omuntu aweze emyaka 6 abaana be basomye bafunye diguri abaana bo bali mu nasale ate ojjayo empapula kakati oyo definitely omusajja omukuta ekibalo kiba tekikola kakati gwe tuyinza kuleeta bwavu mu maka ng'obulabako empologoma ekugoba so kakati abantu bali mu eyo mu mbere gwe bw'ojjayo empapula kakati ne medi wanajjayo empapula lyali oba togudde eddalu kakati mu myaka gino nze kyendabye era kye tulina okulwanaganya kwe kujja ssente n'ebyenfuna mu byobufuzi anti obwetaavu gweyogedde nti obwavu oli mu kyalo buwunya busava kati ate oli ali ku ssente anti kakati muli honorable Nsibambi ab'opposition Kibirige ab'opposition bali 19 NOPO erina 57 FDC erina 32 mwomu Democratic Party erina 9 UPC inayo 9 Just Forum ino people progress PPP naye inayo ni abatadde mkono ku kiwandiiko bali 37 ekyo kitegeeza ki abasinga tebabaddewo bali lumeka ku kimu mwenda 37 abasinga tebabaddewo katulinde banabeerawo naye ne bwe babeera babiri basobola okukiikirira abalala mulimu abantu abatisiddwa waliwo nze mukwano gwange emanyi wenare tebamutadde ku listi kubanga teyasayininga teeka lya mwanyi bwe mpulira nti fenna abatawagira teeka lya mwanyi n'abatagenda kuwagira kino ekyamajje okukyusa koti macho tebafunye era tebabaddeko kakati abamu tebafunye abamu bafunye tomanyi amanya bwe kiri naye nze ssebo kyembadde njagala okuggumiza bannayuganda bakimanye tuli mu bulabe bunene kino kyenjogera si kulabula nti olya ogenda kati mu kalulu buba bulabe naye nga ate wandibadde kuweereza anti wandibadde ogenda kuweereza naye gavumenti eteeze emitayimbwa n'amaggwa ng'ekitegeera ku ssente kubanga yoyo erina ssente miliyoni 10 bwana medi bw'ozireeta ewaffe ebwama ekyalo kyonna kikuba enduulu
eddwaliro olikola nibo baga nti omuntu omu nti lwaki wazitutira oyamba abantu ate nabikute wakuze ebijanjalo bya nsanvu katake 10 number 1 tomanyi kubala nsiba number 1 asooka waggulu number 1 opposition nze ndi whip wa party nze ka information bannaffe abe Tanzania ndoza nabe Kenya kati bayina kye bayita constituency development fund kubanga ebintu bino byonna era nga bwagambye nti abantu okwesimbawo kati baweeretedde bwavunga obulaba kubanga ddala obwetaavu obuli wansi bwo bungi ng'obwetaavu obuli genuine abantu olaba beetaaga ensigo ebyo byayogera bituufu abantu beetaaga ensigo abantu beetaaga ekyaki olaba ezigamidde teggwa ebintu bingi kakati bigwa mu nsawo ya mubaka kakati kyalina okukola omubaka ekyo kulwanga era bwenzirayo nze njagala kiddamu kirwanirira omubaka ono buli constituency ebiriko n'ensawo kubanga Tanzania osanga abantu bamala mu parliament emyaka 4 naye honorable Sempigi ekyo kyatandika ddi nsibambe nti ababaka bumaali abalonzi balina kutuulira ababaka kyatandika ddi ekigambo ekyo kyatandika ddi ekyo kyatandika ddi nalulinda kuddamu nenkugamba nti mugenda ne muteesa ne mubuuza n'ebibuuzo nga mwerabidde nti ensi gye mulimu bagibala mu nsi ezikyakula ensi enjavu ensi enkuseere kati ekyo yekutiya yaddamwe tuli mu nsi enkuseere tosobola kubeera mukulembeze kati n'otuula butuuzi era newankubadde abamu bajja mu nsawo zaabwe naye ate nabo basobya ulira akantu kano Mwami Nsibambi kakola Mwami Nsibambi we yajje wange azemu ebyo byemwe nga ayina project yawandiika n'anoonya obuyambi proposal otegedde n'anoonya obuyambi kwegamba ababaka abamu tebatuukawo nti tikitegeeza gavumenti byonna osobola okukola entegeka n'onoonya ssente ng'era amawanga bwe gazinoonya recent Zambia n'omukwano we w'amawulire yaŋŋamba bo constituency development fund babwa $1.2 million Zambia mukulu Sempigi ampadde bulungi information twagende Kenya okubenchmarking okutunuulira eno fund bwetambula omwaka oguwedde ne tugenda ddala ne mu byalo eyo fund baba wa kumpira $1 million ne batuula egabibwa mu butuufu ne bamanya nti oli agenda kukola bino eriko n'abagifuga naye kati okwata $1,010,000 oli n'akiteeka mu nsawo n'atambula butambuzi kuzoganya oba oleesa obutenkanya ate awo kikyamu kubanga sente kitegeeza gye ziri ezisobola okugabenyizibwa ne zikola emirimu emituufu nsaba abalonzi eyo tujja eyo gye twatuze tujja kuweereza kakati bino byenjogera sinabyama nti osobola okugenda ewa Sempijja ne weewola n'akuleka ne kakati akyabanja era yankubiddeko nga alina ebirala byambuuza eby'ebimotoka eggulo nga ndowooza ali kuki kubanja ziri sente ziri omutima ne gugya tu nenga ndowooza yalowooza nti ekikumi kyazze nga tosasula naye nga butuufu bwakyo embeera enyigirizibwa ku balonzi mu mbeera enyigiriza abalonzi 10 kyo kitwala Nsibambi ate nze nkitwala ntya nkubulira agaba ngendeyo FM eddakiika ziri 6 ezakayita ku ssaawa 5 honorable Nsibambi Churchill James Sentamu omumanyi mutabani wange mutabani wange oyo obiwulire biriyo okusookera ddala yesimba ku wagid president nga independent naye nga independent naye nga taata we yakunga NUP kakati abantu ababulijjo balowooza nti yajja mu kibiina kyabwe ekya NUP kuba kyalinawo candidate ekibiina kya mu makadi abantu ekimpulira abantu kiboogera abantu ne bamukola ki
abalala ne bamulonda ng'omukulembeze. Bw'oba omukulembeze nga Guide President kyovula bwe mbadde wano abamusoogedde namanya kubanga nze mbakulira mu parliament. Aba PFF abajema abali Katonga kyembali njagala njogere ku kino bw'omala okufuuka omukulembeze oba tokyali gwe sentamu Churchill oba tokyali taatawo nti yeddira kikaaki ndi Wambogo ow'empologoma muzukulu wa Kayiira omukyoli omukaramojja kasitofu n'obululu obukuwanguza obukulembeze era yalina obukulembeze kakati president w'eggwanga naye aba president wa ggwanga bwajja ku mukolo ng'ogwo ogwadde Makerere olina okubeera kulw'okumwanja okumwaniriza wadde ebirobozo byanjawulo bw'oba olina kyeyagala okwogerawo okuyisaawo okyogereraawo nga ofiisi yo kakati eri twadde tutunulira ofiisi tetwatunulidde Churchill era bano abantu abamugamba nti yeetonde oba obukulembeze abuzeeyo abalimba onootyanga kitaawo ne nnyoko kigwa kitya onootyanga kitaawo ne nnyoko kino damu ekyo onootyanga kitaawo ne nnyoko simu ebyo wanje buno obukulembeze n'ofiisi ya Guide President ajemedde taata we si kujeema era nze kiriko muganda wange nali njagala kwogera naye nze nafuna omukisa oyo omwana ng'agenda okwesimbawo nawogerako naye ewa Mwami Nyanzi ng'ajira ku bya independent n'aga nti abantu college engeri gye balonderamu yalimu obuzibuzibu kakati ffe kye tumusaba kuweereza abantu be kye baagala bonna sina banuupu kubanga Makerere University si ya nuupu yokka yo ate nuupu ate yavaamu kati ba independent kati nze akulembeza obuwangwa kye yakoze talina mutawaana onootyanga kitaawo ne nnyoko nze obuwangwa ali kyenkulembeza ate obuwangwa kati omukalamoja agamba ki omukyoli agamba kakati talina kikyamu kye yakoze era nze njagala mugumye kasa aweereza abayizi kye baagala bonna awamu Bumali otandikiddewa ntandikire wano bansooka eri gomanyi asookere wano weyiriba Sibambi wafundikiridde ndyoke mbayire ku 10 osiramu tugamba kutatatalo n'ennyoko bazaddewo anti Medi ekusookera ddala ebyobufuzi byaffe bino tebeeramu ebyo ebyobufuzi byaffe byayonoonese kubanga Medi omwana oyo okufuna group photo gyatafunidde mu State House gyafunidde wali waakolera emirimu gye anti ng'ate tali omu yekka bwe yafunye naye ekifaananyi sinzikiriza yabali gyava baani Medi nga sindagenda ku ekyo oba onsonja kankuzzeeyo emabega omanyi mwerabira President Museveni yakwata ebbaluwa n'olupapula olupapula ne peeni n'awandiikira URA n'agisaba ewe Bobi Wine emmotoka ye eyo eyitayitamu masasi n'agamba ezo miliyoni bisimanyi 3.8 ze mumusaba muzimugjeeko mumuwe emmotoka ye nzimusonye nga Fountain of Honor ani yamugamba okulizayininga okwekubya ekifaananyi ng'oli ku mukolo oguli public n'okukugamba nti emmotoka mugimuwe tawa musolo abo abalwanirira ensembe z'omusolo nga bwe boogera kiki ekisinga mukyala we Babbi Kyagulanyi Bobi Wine we yali ava Entebbe juzi oba yali anoonye ekyo bino ebyasembayo bamusika ku nnyonyi abantu baali bakuŋŋaanya ewuwe n'abagamba mufulume nze ntwala abaana bange kuwuga ekyo tewakiwulira ntwala abaana bange kuwuga bali babasibye bali babatuttewa ani yamugamba nti mukyala wali oba designing nga mukyala we statement gyakoze enkyamu omwana bamumma tiketi omwana n'agenda neyeesimbawo nga independent abantu ne bamulonda ab'ebibinda byonna abeNRM abanupu aba FDC abaki ne bamulonda nga Guide President wa Makerere University ekifaananyi teyakirumbye Ntebe teyagenze mu State House Nakasero omukolo gwabadde open tebagukukusiza na mu office ya Chancellor omuntu ayise ebifaananyi tebakubye ekyo bakubye ebifaananyi nga 8
nenga batwala sector ezenjawulo kachino kyaba lecturer kino kyaba baluminai kino kyaba gundi kino kyaba kulembeze ba university abantu abayanja ababaddewo ne musokolayo omwana omune muganti alizayi nti kubanga akoze ensobi era neewunyiza nnyo chairman Nyanzi era nja kusigala nga mwewuunya ekisooka ekyo yandibadde akirabanga mukama okumuyamba kwayambye family yo kubanga okuba guild president we Makerere Medi ebyobufuzi we bitandikira era ojja kulaba kumpi buli yali guild president mu parliament awo wali oba tali mu parliament ng'ali mu office ennene mu Uganda muno omwana agenza atobye afunye obufuzi we nga gwogamba tolo kuba yagenze mu group photo alisigning gwe tulabangako bi group photo kyagulanye byalimu na Museveni tokirabangako nga Bobi Wine ali mu kifaananyi ekya group ne president Museveni mwali ali mu tobulabangako bifaananyi byalimu ne Sali Musale kakati ogamba otya era kyovola abantu balabye nnyo okulowooza ati bayine essuubi mu government eyo gye balowooza ati bagenda kuleeta kubanga mulimu obuntu obutasaana na kubeera mu mawulire omuntu akoze group photo medingo efuuka issue alizaidinge omwana yatulyamu olukwe omwana lukwe yalubaliramu wa nga temwamuwa ticket lwaki mumwesibako kati ng'awangudde yabakuba akalulu ne muleeta owammwe gwe mwagala n'abakuba ekigo ate amaze okuba kuba nti mutiriddemu olukwe okola otya bwoti resigninga tate we n'ogamba omwana nti resigninga kakati ebyobufuzi bye tulimu ebyaba abantu sagana gamba opposition abanupu bya kindergarten on politics w'abaana ba nasale oyo gwe balimu gwatali wa nasale 10 wakitutte okitwala ebwezira ku 10 gwatali wa nasale ekisookera ddala nze sinnafuna ku 10 bondo okifunye era simanyina kubanga n'abagamba nti bakigaba buli omu bwabo bonna aba opposition ogaye bagenze basayininga sizifunanga tebanaggwayo yadde tebanaggwayo naye abasayinize bagambye nti tebannabakuzifuna nze njagala omuntu aŋŋambe nti bazigabira wali Medinze empindi bumaali ayogera naawe ogendayo ne baŋŋamba nti bazigabira wali nzijjayo bulungi nnyo neba muntu ataddeko BBS ng'ekola live stream ozijjayo ntambula bulungi ne ŋŋenda n'enzijjayo n'ezikwata n'eziguliramu abalema bange obugaali bina ezo 10 zigula obugaali kanzije eddakiika ziri 15 ezakayita ezakakonka ku ssaawa 5 ssaawa yakunywa kacaayi sitati yaggwa ogenda kuva wakanga olubuto olukalu ojja kusinduka ogweri funa omugaati webakufunise teekako Prestige kirungo kigenda ku mugaati si kya kyenvu bwenvu kirimu vitamin A, D, E ne B12 bino nno ebirungo ebirimu bikuwa amaanyi okuyita mu lunaku abaana be Prestige margarine boomera omugaati ate n'okukola bakule bulungi Prestige amasavu matono ddala kino kiyamba omutima gwo okubanga mulamu ate n'abaana nabale Prestige kikulunya abaana tukula family zaffe babeere bagezi mu ngeri yemu osobola okukozesa Prestige n'ofumba chapati amandaazi Prestige alimu grams 25 ekilo ne bucket kati gwalina byagala okufumba abantu bawe bawoomerwe biki byosikisa ngoddamu nti Prestige margarine Chapa Enterprises Rafik Building ojo basanga duka namba 3 ojo basanga twakwebaza bachapa mwebale nnyo mwebale tusaako ekirungo kirumwa tukoze bulungi abaana badda mu masomero tewera basi biraka Prestige margarine omugongo gukuluma nerves zegatta amagomba discs gasesetwa ne ganyinga nerves obulumi bwoli mu bungi stroke yakuba n'okikosa side emu oli munene biyitiridde eggwonero liri nosobola okuwonera weewano gende Kawempe maaso ga katale maaso g'ekizimbe ekyo kizimbe ekyo kyolaba maaso ga katale olw'obutale busatu ne maaso ga katale olw'obutale busatu waliwo akakoona ali mu buyinza n'akala ne ojja kulaba ekizimbe ekyo moola eyo obuuze nti bawonerawa lino si ddwaliro kuba teri mokyali teri afiirayo si ddwaliro ggwonero bano bawonya
omugongo nikunira ddala ku sente entono ddala oyinza kuti si sente abalanga ne kusibye sente si nnyingi sente ntono ddala bano eggone ly'omugongo leka kwesiba kisipi basabye kawempe ku ttaano kawempe kiri ku lw'ebbombo ise bwayise bwobula nga bakubira ku ssimu 0751 19 3300 oba 0764 51 58 35 pindi bumali nga sinagenda sebunya Medi nzijjayo ne kamera masoka kamera neziba zingoberera nengenda nengulamu obugaali 4 nezuwa omukyala wange w'Ekkalamojja owo w'ekisolo ayavulira mu Gomesi nasanyuka nti ombaka wange ankoledde kubanga wezirekayo ngamba nti muwi wa musolo ez'omuwi w'omusolo wengulirako omulema akagaali mbanziziza musango baza sente za kibi ki boogera wempulira ati kibi nga nze nziridde naye bazinkwasa bwe bati nengenda nenzikolamu mu constituency yange ekintu nzitwala nsibambye akugambye wano yakutte milioni 7 nagula ebijanjalo naye alinga yasudde omunnyo mu nyanja bwogamba teyabunjiriza namuluka bwogamba wakwata ezo sede n'agenda ng'agabira abantu be mu constituency ye ne balima emisiri gy'ebijanjalo ebulayo emyezi bwezi 6 ate ekitutta Medi kutunuulira bululu abo bonna abo abawefuula mbo basayininga bano abasayininze ebyo byonna babuzaabuza balonzi njagala okubulira teri muntu muyala wano mu nsi nga babaka ba palamenti abo n'emitwalo 10 n'omugaa nti jangu wano alinnya kabooda n'akusangawo kati ng'agaana 10 naye kati bano bagira wano kuzanyira ku bantu ku buwongo obwo bupolitics oyo owokulimbalimba abantu tewali Medi nkubuulira nga ntya Mungu tewaliwo mbaka wa parliament awo opposition ayinza gana milioni wakava kukaba nkuddemu tewaliwo mbaka wa parliament awo ayinza gana milioni 10 ate abasayini era we bana ati nkwe bazanyira kumwe kwe namboze tewamuulira ko ngagambye zizino nzizizaayo natazizaayo tewabiwulira ko ne baddamu ne bamunyogotolaawo nebijja ne mu committee nebijja ne wanga bamutwala na mugundi naye yazikwata mu mawulire n'alagamba azizaayo ekyo kyokka nabadde ne Ssemuju bumali nabadde ne Ssemuju ku TV ku program nanti ye Muwanga Kivumbi Namboze babwa milioni 29 Ssemuju gwe nkoti nga mpuliriza niwe tukikolwa amawulire najja nazo mu kibaasa buli omu zizino 29 Ssemuju nakwata ezize naga tugenda zizaayo tugenda zitosula mu Bank of Uganda bamala press conference Ssemuju yatambula yekka bana wala bakire wansi mu parking ne bagenda kasai yakwegambye Ssemuju yangambye nkugambye twabiwulira abane byalonda Namboze beti nga bakugambye bamunoonyeza ne bamale babisanga nga ziyagamba nti yazaayo teyazizaayo ate si yekka Medi obuzibu nsibambye akugambye obuzibu abaka ba parliament bwe balimu bwabawo mbaka wa parliament n'afuna milioni 10 nazikwata nazizaayo abantu bayaga oyo tasaana nakuzza mu parliament tasaana kubanga talumirirwa abantu be manyi bajja kutwogerera wano bogerebe talumirirwa kubanga wozikwata n'ozizaayo Medi abantu baba n'abakulonda bazifunira wankubuuziza ekibuuzo senga nkwata ekyo 10 nengenda wali nengula obugaali bwange 4 nengenda ngangabira abalema bange abatalina bugaali alemererwa okugenda mu katale olw'akagaali okutunda ennyaanya alemererwa okufuna amazzi abantu bali mu mbeera mbi nakwatako milioni 2.5 nengula obugaali tuwenaita na myezi 9 naye nga nsubambi wagambe na sita nsano ku mazzi kakati kino Abaganda tugamba nti atamukutte yagamba ojja kuwulira wano abakubi b'amasimu abakuba wano nga mulidde mu ggwanga ebukwe naye mbulirayo akuba essimu nga naye bamuwa emiliyoni emagizira kwaba abakuba amasimu bajja tuwalampa wano nga batuvume olw'ekikumi naye mbulirayo akuba essimu wano nga ebamuwa emiliyoni nti jangu oginone wano jangu ogisange wano nga Honorable Ssempijjo n'agigaba oba minisita yenna ali mu gavumenti azze wano azigaba agamba nti sizaagala ojja kubajjuzaawo
waliwo omukutu ogumu gwe naliko tugenda okufuluma wabweru omukyala prime minister nagati abanaye kambaweyo akantu twali abantu nga 3 okufuluma wabweru ng'alina abantu nga 6 abasinga obungi nga bavudde na bweru bazegabana kyebayita ssente kyebayita ssente nze njagala omuntu azivumirire ng'oli azifunye naye kusanga yekka naye okuzifuna n'ogenda n'oteeka wali nayikonto 6 abantu abatabadde n'amazzi ne batandika okusunda amazzi ongamba otya ati oyo mubaka akoze ezo baziyita batya kasiimo babaziyita batya sente teziriiko ebyo zonna baba zitwadde erinnya ki ziba ssente sebunya ensonga zitegedde ensonga Churchill James kyoba olabanga oluusi nsirika nentambula nze mu Kampala muno ntambula noza kilomita eziwera 3 ewiiki kirungi ekyo naye abantu abasinga basanga nsirise oba nambula luguudo oba nambula kiki nga nsirise onambuza oli otyaye nga nsirise kusirikira bigambo naye bino kati kansookereko ku kyaba bishop nsoera mbeebaze Episcopal Conference ekyawonya Kenya ku luno lwe balonze luno nga ne banse bambi bano sinse bambi ne abo opposition bafutuka wano ne bagende Kenya bakongera okumamu omuliro ekyabawonya in fact baddanga nayo oba ali bazeyo kasawukira akaluka gwa ekyabawonya banaddiini ne civil society ku luno okujjako ku luli bonna baagamba nti mirembe peace and freedoms mwabagano kugira mbyobufuzi ne bakakkanya emitima gy'abantu abantu bakyali bawulize kekalembereza abantu bakyali bawulize kino ekizibu ekyasembeyo ekya Ruto ng'agoba vice president abantu tebagugumuse ngamba mu Uganda endiga zikyali mpulize wano mu Uganda endiga zikyali mpulize endiga mpulize era ku lunsi babe muleke okuyita ababufuzi babayambeko manyanga abamadiini mujje mutuyambe mubaleke mu kifo kyabwe babeere ba abita bwe balabanga mukyamusa nnyo babagamba mukakane kino kijja kuwona kijja kuyita akalu kufana kuwona si kufana kuwona fete tuliwo golaba gundi mukulu Sempijja akundukuze alianga agejja bugezanyirira bunyirizi taliwo twali twogeranga wanungu emabega waliwo wayezeewo wabwezi kati tatambula eryamukuuma si kufana kuwona era abantu baffe buno bululu bwetuga yogera mangu nnyo z'abantu bampita esimu zikaaba okuva ku makya paka gulu langirira nti ojja nangirirenga mangu okoleki ate okunganze kunga balonzi tukunganze kunga balonzi balonde kye balonda kakati kanzere ku kino eky'ekikumi waba nandini kuza buvudde kuki lwaki baloza tugenda mweyembera balaba muleega engoma lwaki baloza tugenda mweyembera nga mwewaga mu ggwanga eryanunula kuleeta emirembe kati kankubulire kano gwotuleetedde ebyaluli twabiraba twabiyitamu kakati bwe balabanga musituka muzireega mugamba abantu nti owulira kano muguluminga guns mumukola eggaali zigende zibakuumira obululu zikunga obululu ebyo bye bitiisa banaddiini mulina okuba nti temukunga bantu you don't have to groom guns nti mukola amagaali biki no yogera eri abantu babulire ekyogenda okukola abantu bakulonde oba tebakulonda nini batakulonda beerawo beera saba bulamu kitubale tusaba wano so ebikola gaali mugenze kawempe mukubaganya n'abasirikale munakubagana nabo eggwanga lyonna so nze ndowooza nti emitima gy'abanaddiini kakanya abantu kati tugenda mu kumazuukira musabe twesabire tukakane ekyo yeddoboozi lyabwe aka mutabani wa bamwisani Chairman Nyanzi omweza mutata Churchill James ate mbali mayinti Nyanza akuza okusukkawo kuba badde chairman we NRM kumala kumpi maka 20 ani Nyanzi gwenjogera ko mutegede nze Nyanza akimanyira mmanyi nakulira bukoto kamwocha naye bahaji kabuyawo na atumanyi akati Nyanza atawo amagezi gatawo wetatanye
tusomesa abaana nzo abaana wange bagana okusoma omwana naye yewunza nze nkuba n'ekiboko totuswaza nga family for kusoma is your liberation. You become a king out of your reading. Teri kuzanya nze sirina kibanja sirina mataka sirina kyenkuwa nkuwadde chance okusoma kati omwana yamuwa chance is liberated. Is now a guild president. Guild presidents mu Makerere University wine ekifo mu Uganda. Protocol ya amanyi nnyo guild president wayimiridde ekyo kigenze mu record babale naye wayitako Makerere wali guild president kakati ne baba minister e Makerere you are posturing to be another leader in future. And government y'ekibi bagala mwana wabere mu government y'ekibi agitegedde ddi Nyanzi wanje Nyanzi government y'ekibi agitegedde nkugambye abadde emyaka 20 Nyanzi ezo protein Nyanzi bazijjawo ekamwocha baba zaalaawo ekamwocha bakivubuka be baberanga we bali bakivubuka tebaafa akasenyisenya ako nake baliko mubuuze kivubuka omumanyi baafa ne family nesaanawo Firebase yali yani be basooka waawo kakati ffe tetujja kwogera bikikinike batuleke ku ebyo era baba ayogera ekintu ng'ekyo agende yetondere mutabani we because it's going to grow even bigger. Nze benakula tata wange ngatacha yo professor Dr. Mulamba niye kasayamanya nti mazofuna nange degree ngandabanga musajja munne so ebyo agende yetondere mutabani we ate nkimulabudde batali mwetondera bajja kufate bakwatagana ekikumi nesagala makweka nsambu wasalidde tewabaddeyo ekyo mukisa omulungi sisalirwa Ndebi na nalimbiliddemu kituufu nalimbiliddeko mwazirya zekisanja kakati ate mutabani wangu nakimanyi nakulira mu maka ezo sente mpiya ezo zali za kuzanya sibambya akimanyi mpiya ibo zaliwo kakati esente buvunanyizibwa kyebosooka okumanya esente buvunanyizibwa bayinza okuwa mpindo n'ekikumi n'akikolamu ebyamagero waliwo message bampeereza wano ngambira mpindi nze Goleti Mayanja azijjeyo ngenda kulongosa mwana wange mulwadde wa mutima abantu bakaaba ku leediyo kuno mwana mulwadde wa mitima mwana alwadde ekibumba mutuweeyo bwe tuti kati nga gwolekayo ekikumi gavumenti kyegabye ate nekyogera waliwo okukigaba nga tekyogedde President Museveni tasobola kuwandiika bintu byanjwanjwanjwa wali omulabeko ng'awandiika ebintu byanjwanjwa nasinya ku kigambo ne baba asaga busazi wano munnawe Dr. Kimala ayagala $7,3 kugenda ku tusonda kalisoliso muzijjeyo omubaka omwe ayagala kufuuka hiro aleeta ekikumi ekyakiwe Dr. Gomusonda kalisoliso omwana wa Mayanja Goleti agambye nti ekikumi kyange kiikino nze ndi kuba wa DP oyo mukyala wa DP nnyo lukulwe ampadde message nze ngo wa DP mukero jeyoziwe Kimala wano kero jeyoziwe Kimala wano Kimala sijjamuwa kubanga nga abalema bange bazeetaaga kakati mukulu Medi government Kimala nkulwaniride President Museveni neba ekintu ne baba ebaluwa etakkiriza taganyi ne baba taganyi na sikiriza era takkiriza ne bwe yasinya ku kigambo kimanye nti ago mazima agatunulanga omuntu baba asinyiza ku kigambo ne baba asaaga President Museveni tasaaga zisimulaba nkonga asaaga ngayogera ku kintu nga asaaga busazi nga tachi nti yawulidde radio na President Museveni n'amala dakika ze 5 ngalaba kulekana boy ali ku radio atuziza press conference atuziza ababaka balwanira kamera boogera ebigamba awo signinga sirizifuna kati President Museveni atwala government yeno akimanyi nti aba opposition bonna abakulira obukiiko obukosa se ani amanyi buli kikumi ffe mu government etubawa senga ayagala kuswaza ayina omanya nasigala waawo yaga nti agenda baswaza agenda banika kankubuulire tereja kusigalawo buli mukulembeze atwala obwo obukiiko Auditor General's report ogimanyi obunene bwayo page nga 5 report zibulirawa report eziva mu Auditor General zibulirawa kakati nze nkubuulire tojja kuleeta wano muntu ne bwana asayininga olupapula n'ateekako signature 8 sirizifuna sijja kuzifuna gwe balinde bulinzi bagambe nti gundi yazigaba bonna
linda ku 10 ezekiro bajja kubaayo wache tuita trust mwe bazanyise ebyobufuzi mwe mbizanyira muri tebiri mu trust bo bino kati nakubulire you have a constituency true ono mutabani wange yalina ne kumanyi nagula grida nagisimbawo najiwabe omanyama mafuta agalima kilomita 5 abemokota oba kilo 10 mafuta amafuta ebutole wange eri gye batuzala atomanyiyo abenga gye bali ekyo kyayogedde kituufu okola oluguudo kilomita emu ebyo bya gavumenti ebimotoka ne bwe bibeera okitunula kiyiza okubeera wali kimalawo omwaka ngali kirimye luguudo akati ovuga okuva wano ku Masaka Road kati sibambi yaganyiza kingali mbulumi ono yeso bulanduuza naye abalala bonna bemmanyi wane ekitongole kimwe kya government ne kigamba tulina workshop tugabe emitwalo 5 ofuna ababaka 5 ate bonna nga basayininze oyina kyogamba ku mwana sebo kukyamwana naye nga mmaliriza Kyakiro James Sentamu ngenda ku mwana wa fono bamumakadi James Sentamu njagala maliriza ebigambo by'abakulu bano biboogeddako yes sebo ku ssente mu bbaluwa ya mukulembeze w'eggwanga gye yawandiise yabagambye nti ate namwe abamawulire mwena mukatya ez'ebisiyaga nga timuzoogerako kubanga nakyo si kirungi bbaluwa ya musajja mukulu ng'oyo kugisiinyaako busiinya kyagala ensonga eno etegeerekeke ez'ebisiyaga abazirya nga timuboogerako wandiko bena bisoma sente zibadde baleeta wano mu $1 million luka zibadde zikola ku mulimu gwa kusaasanya bya bisiyaga abadde curriculum empya bamulanga kisempiti sebo ngobadde maliza ne ensonga eyo mbadde njagala yani ya eveeyo bulungi kubanga nakyo ekyaki omukulu ayogedde awo mu bbaluwa ye n'agamba ne waliwo ne ssente webaba tugamba obutali bwerufu moral integrity nga Episcopal Conference byakoze eki moral integrity kitegeezo obwerufu n'omutima ogutalyanguzi n'omutima obwesimbu kakati n'abaganda zino ez'ebisiyaga nga tizimwogerako zino eziva ebweru ne zijja ne zikola bino na bino ne muzigabana eyo nga timuzoogerako naffe tujja kubasanguza ako nako tetwagala tukaleka ebbali yakonkogeryaga nijja basanguza olidde sebo era kakati wano bano banange bamanyi bulungi sente leader of opposition zaafuna bazimanyi batya kuzoogera wano Medi chovola baigwanga lino diri mbuzo abantu obwabuyaga bawogera oli nalooza ayogedde nnyo leader of opposition buli mwaka afuna billion emiliyoni 15 za kugula chai na binyeebwa byabagenyi abamukyalira ezo tezijuza ddagala mu malwaliro lwaki ezo tebazoogerako 5 billion kugula impressed kugula chai kutabula chai omukalu n'obunyobwa bwe bagaba ngoze media okukyala tukwe ku mazzi inland travel maliza sebo sempiki kakati omwana ono gwe nawulidde nabiwulidde buwulizi ne kati bano mbiwulidde mazima nga bivuddeyo wano bakulu bano Kyakiro James Sentamu na yawangula wa Giridi president Makerere University nga yesimbyewo ku kaadi nga yesimbyewo kuba namunigina akati njagala okutegeeza okulwanga kyempuliddemu ntegedde nti abalonzi b'e Makerere bano ndowooza balonzi batandise okubeera balonzi ab'eddaala abagunjufu kubanga Makerere bamugimanyi erimu amawanga gonna aga Uganda erina amadiini gonna aga Uganda erina amawanga gonna aga Uganda erimu amadiini gonna erimu n'abakazi n'abasajja ate n'abasoma nga bava ebweru wa Uganda Makerere eno gye muwulira kakati bwe babanga omwana ono tebamuwa kaadi ya Nuupu naye bo bannayuganda bonna ne baga nga ogyeko ebimukwatako ebirala taata we ono biki bye bino ono omusajja muganda
naye ayina obusobozi. Tulina ssebo wano enkola egamba nti Omuganda tetujja mulonda oba ow'eggwanga gundi situjja mulonda. Ekyaliwo mu Uganda muno. Ekyaliwo ate olaba kivudde mu nze. Omanya nti kituufu. Tukyayina enkola z'amawanga n'okusosolagana n'okukola ki. Bikyatambula. Wano mu Buganda. Mu Uganda yonna. Uganda yonna. Olaba kati Omuganda tujja muwa. Oba Omuganda tujja muwa. Oba Omunangoli tujja muwa. Oba Omunangoli tujja muwa. Kikyaliwo mu Uganda wano era tutambula mu mawanga agamu wano mu Uganda nga waliyo program. Oyo Omuganda. And Makerere is a reflection of Uganda. Naye kakati ate Makerere waliwo bannayuganda bonna ne bagamba Sentamu Muganda. Sentamu si tajidde ku Nuupu, waliwo omulala ajidde ku Nuupu. Waga nti ajidde ku Nuupu situjja mulonda. Sentamu mwana wa muntu ali mu kibiina kya Nuupu. Naye baga nti ffe tumulonda ku lulwe. Tumulabamu obuki obusobozi. Senga ako obusobozi katambula ensi eno tuba tumaze. Sagala balimbira ddala ebintu ebyo ebyokusosolagana byamawanga bikyaliwo. So njagala okubayozayoza abe Makerere mutwale eddoboozi lino nti ffe abalaba ebintu mu ngeri entuufu muli bantu mutandise okuguka mu kulonda. Mutandikiriza. Njagala sebo Honorable Mpindi sebo njagala okutegeeza nti nange wange obugaali bw'abalema nabutuusizza era mbadde mbugaba kubanga tetwagala kwerabira society. Tugamba nti abalema bali 10%? 14%. Alina obulemu. Abamu tebazalibwa nabo. Babufuna. Ate n'obuntu bulabika. Bagenda babufuna oluvannyuma omuntu oyinza okugwa ku accident. Nyina omukyala omu ku lwado akagaali mukyala yabadde mukazi mukozi naye omugongo ne yalinnya mu kantu katono omugongo ne gukutuka. So sebo eyo nkukwatirako abalema mbakutte naye nga nange neekwatirako kubanga abalema balonzi bange. Era ate abamu bakoze emirimu emirungi era nga bw'ojjukira edda nabagulira nayamba okubafunira essomero ly'ekijja bwemi. Ndozo jukira era tufunyemu abagagga abasomedde mu ssomero eryo era nebaza obuyambi bonna obwatutuukako mu kiseera. Njagala okumaliriza Kaluwa Kasembayo sebo omukulu wange bintu bya wano boteyogerako ennaku zino Kasooli sebo nange ngaho nalebo nsibambi bwagambye nange naleese ttaani za kasooli eziwera 5 nenzigaba mu nsigo. Ebyo byogera abantu babaganya okusima omusenyu osirise nzija ekyomusenyu era badde nsabye abantu bamu n'abayamba ddi badde nayiseko mu baprogramu design ababosebo emanju eyo aba CBS nga mbasaba nti sebo lwe tukomawo twandiyogedde ku nsonga eyo abe balina omubaka wa parliament gwe balonda ewe Mujovu bayina niyo omusenyu guno gwe tomanyi abantu ennaku zino kye bakola bamanyi okuteekako essaawa naye nga tebala naye nga eri ku mukono tokimanyi abantu bamala essaawa nga tebala omukono guleme kubeerera awo. Mama wange yalina essaawa ne bagibba mu routing era mpandika akatabo nti n'agitunda asobole okunsomesa nga routing emaze okubba emwanyi nakinaki ewaffe naye yali seiko naye maama essaawa eyo ng'agyambala ku Yidi kakati neewuunya essaawa ku Yidi nga bagisiimola oyinza okuba n'essaawa ng'ogyambala omulundi gumu ku Yidi. Sembi gyagambye nti ab'ekalungu bambala essaawa naye nga tebala maliriza nga tekola. Waliwo ekizibu ekimu gavumenti nga bw'etambula n'ekyusa ekigambo ky'emmwanyi UCDA ze yagabanga. Twagala kusaba bano ababaka abali mu Parliament ya Uganda bafune engeri kuba abantu baba basazeewo okukola ekintu nga balina omwoyo bagufunye ogw'okusimba emmwanyi. Gavumenti eyambeko eyanguyirize kuba omuntu waliwo ekiseera kyatukwanaga nti twagala kusimba mmwanyi. So
ebikolo byonna betusinga okuba nabyo mu Uganda bikaddiye. So government efune mu Ministry of Agriculture njagala kuwandikira minister tinga abantu bafunye agi to plant bafune engeri gye bafune emmwanyi bawe bano basempijja Kawanda kyaliyo Kawanda gyali ate kyangu nnyo okukola nasale Kawanda mu myezi 6 emmwanyi nezibanga zifuluma buli station esobola okumeza emmwanyi ne bagiwa grant nemeze emmwanyi abantu ne bafuna emmwanyi so nze ndowooza nti abantu banikirowoozezaako n'akasembayo nti government ennaku zino ekola amakubo naye obuzibu bwe tusinza okufuna ate bantu kugaana kuyisaawo makubo obawe ettaka okubawa mita 2 ng'ate bennyini babadde bakaaba enfuufu ekkubo ly'ennakawuka liganye okutambula lwakuba ate abantu beefudde era neryegundi sente okubula busaabala ng'era abantu bakyeyifudde kati sente zo tezirinda muweeyo kye muwaayo musayininga oba kuseeta kusayininga amakubo gatambule gavumenti amakubo tukolera kati abantu bonna abasobola okukola ne gavumenti gye badde feeder road okuyisaamu obuyisa baguyita Eden etwala amazzi mu olusalosalo olutwala amazzi kubanga amazzi gegonoona olwo nalwo lutalo panenge ekiri wano ne fujo pitirivu tuyeze inakobaniza nako abalimira abantu mu makubo eyo njagala kwebaza Honorable Sempi Jono olw'okutuweera abantu baffe obugaali ate nga si kyekisoosa azaacho akikola essomero eryo eryakijja bwemi alyogedde wano n'empulira nga n'akamwenyumwenyu kanzita abantu abayise mu ssomero eryo naye byonna be bantu abalina ligase bano ba Honorable Sempijja era twagala okumwebaza Masaka waliwo ekifo ky'abalema juzi no baali baganda kitwala ne bali banyumiza bagaba ono bakifuna ku mulembe gwe yakigula n'akibakwasa kakati omuntu bwatu besimwebaza wano nga batuwuliza bawulira mbandi mulyaza amanya sebo tweyanziza tweyanzeege okolera ddala omwoyo gwa Buganda ogwo ogutafa tweyanze Sibambi waliwo ekintu ekiyitabulatabula Semujju ne Lukwago bakibiina ki nze mbatwalanga abe-FDC naye ekiriko abo bombi tewali n'omu yali aliniwenze obwamemba bwe anti mwendeba ku TV ate nga linda katonda ku TV Semujju honorable Semujju FDC konse jakubuuza nade Lukwago ku mbaga naye kimubuuza bwe yazze okusayininga ekiwandiiko kino ekigana sente yazze kusayininga nga owe-FDC era president wange Power ye teyazze kubanga yabadde alina okujja okusayininga naye ne mugamba nti tujja genda kulwanira kazindaalo ngake walabe Semujju yasayininga Mukasa ne Ruwemba Semujju yasayininga we FDC Lukwago anti PFF teriiwo kiri ekibiina kibagamba nti batwala abantu Katonga ne bagamba nti kisebuzi kubanga entabulwa naliziika nemba wa magezi mukomewo tutereze kati abo bonna bantu bange era njogera nabo balule munda era balina okukomawo tutereze embeera tutambuze ekibiina Semujju wa FDC alizayininga di Semujju ku programu yo yagamba nti mwezi ogwokutaano agenda kuwaayo obukulembeze FDC ne kati bwe FDC buli omu agenda kudda mu kibiina kye buli omu agenda kudda mu kibiina kye ndoza ng'ebula omwaka gumu kisanya kiggweeko so buli omu kyayagala wano ebula emyezi ng'ebiri esatu bonna buli omu aba PFF bagenda kuwandiisa oba n'abawandiisizza waliwo nawulire n'abalala FF biki sibamanyi wangi webale kuweereza abaana Sebuliba kale sebo amanya nze Galuwango Junior Naku Musana obitegedde bitubaddeko sebo nitegedde ate wabanga ondeetedde oyo muganda wange ow'e Masaka Munnabuddu munnange mukulu Sempijja olowooza nnyinza obutategeera amanya gange nze Galuwango Junior Naku Musana nzaalwa eri Kyakatebe Bukomansimbi mu Buddu naye ensonga nnyingi muzoogedde naye mbufunze obwamangu ennyo yenda sooka njogereko ku nsonga y'ono omwana Giridu President ow'e Makerere ekyo tekirina sitaani olw'ensonga nti bonga bennyini aba Nuupu bamumma kaadi omwana ne yeesaggulira n'amaanyi ge
n'awangula ekyokugende wa Mwami Museveni n'ateesa naye asakira university ku nsonga endala eno ey'emiliyoni 10. Bwana Medi wogende waffe Butenga mu ddwaliro mu malwaliro gano ag'ebukomansimbi n'otwala omwana oba omuntu yenna yenna nga bamaze omukebera ogenda okumaliriza ng'osuubira bagenda kukuwa eddagala naye bakugamba gendako wali mu pharmacy oziwe naye twawulidde ababaka bo babagamba nti babawadde miliyoni 10 n'olwekyo mu mbeera yonna Bwana Medi tugamba abalonzi mwenna eddakiika tulikuba musimu halo Lubakyoya kasoke nebaze sawa tekola mukulu Vincent Bamutangashi tekola linga ajambadde webale byonna tuwakola ku kulogwa kabaka azali wagwe ujozi bunabwagula ze chebi jankwebaza nnyo atongoli wenali mukwagala kabaka wo munakalungu nze mbufunze ngaluba nebisikanya nabyo oli bwangama mbonno Lubakyoya byofuzi bikuba obwavu era bive muto byesimba wo abeera nga atenze abingobamu olwale bosi bambi bogamba tino eyofuzi mekankaaga ekituufu waliyo ababyavuwaza nemukulusi bambi eno palamenti abantu bagaggawadde olwale bosi bambi gobogamba tino juzi wagamba oti bikulwaziza oli mulwadde bakuvuma naye ate okomawo kale wagamba muno emiliyoni 10 zogerako ki obanga aziza Dennis Bugaya okwesimbako sebo 10 okyogerako ki olukomera olw'amasanyalaze leka Bugaya je ne tudde ku mulamwa ati zero Lubakyoya leka bakwe okay tweyanziza hello sebo webale kuweereza sebo ebintu badde obigoberera lwaki neddanza atanywa mwenge ndi musiraamu nti oba mbadde ndi mukunywa bampitayiza akamutyaba ndi wa kibiina kya National Unity Platform ate nga ndi foot soldier 0014 okusookera ddala mwami Bamulanga Kisempijja ogenze n'omujjukira obutalwanirira abantu ba Musenyu n'agaa nti aliyo saawa nfu teyambye nenga nti ye Sempijja yali minisita w'obuvubi ne batta abavubi mu kitundu kyokka mala obukamazi tewali kitundu kyasinga kufaamu bavubi nga Sempijja nga minisita bya buvubi mu Masaka naye bw'owulira ayogera kati oga nti matabuta naye ku nsonga ya ssente mwami Medi Nsereko yesebo nze kusookera ddala nkubiriza omubaka wange yazituttewo emitiyana Joyce baagala nti zizzeeyo kuba gye banzaala kuba yazigjeeyo naye kye njagala okutegeeza mu kyo nti nga sinnanenya bano balidde ssente ono yazigaba gwe twakwasa mandeeti okubajetingira bajeti y'eggwanga atukolera enguudo atugulira amalagala mu malwaliro girwaki bannange tanenyezebwa nnyo kubanga mwami Medi Nsereko kuva Amerika bwe yatusalako obuyambi bw'empeke z'abalwadde ba Mukenenya tuka ku ttaso olaba abantu bakunkumuka ebbiliyoni 50 zaadde zimala okugula empeke za ttaso okumala emyaka 5 naye nga tunnagamba nti ate Rope simanya afuna obukadde 5 simanya biki ono gwe twakwasa mandeeti y'emyaka 5 okutematema bajeti mwami Museveni lwaki tetumunenya okukozesa sente zaffe mu bintu ebitagasa Bomali agambye nti Rope afuna biliyoni 5 anti era Museveni yazimwa kuba gwe twakwasa mandeeti ezitematema tagenda mu banka n'azibbayo bubbi Museveni yennyini yazimuwa nze gwe nnenya tweyanziza hello muganda wange sebo webale kuweereza nfuleko febuliba ogoberedde obwedda ngoberera muganda wange ensonga zibadde nnyingi okuteeruwa nze nsinze kuyiwa obukadde 10 wenda bayo kaakati ekyamazima lwaki obukadde bwe bazitwala ofiirwa ki bwe batazitwala ofuna ki anti sooka weebuuze Medi Nsereko nti kituufu we batazitwala nfiirwa ki naye zivuddewa ssente ya muluwa era zigenda kukola ki era lwaki zijjidde mu kaseera kano mpa ku muzindaalo nga mbagamba essente zijjidde mu kaseera kano bazikuwa zigaana nze bazira James sobola kuzitwala era abazitutte kikolimo kyennyini bazira baddaye abo we bali kuweereza bazira baddaye Haji Makolo Kavuma yes Majidu naam salamu alaikum matullah oisewa mukulu Medi nzikiriza yesebo besagaliza Ssaabasajja Kabaka mazaalibwa malungi kuba tugenda kubakomawo wiikeja kanca mba mukyamu tuteerawo lendi yeeno naffe ne tubaako omukutu kwe tubeera endowooza zaffe ani yali tutegedde munnange
Ssaabasajja Kabaka twagaliza buwangazi ebbanga lyonna ate n'owekitiibwa Katikkiro otuluŋŋamizza bulungi. Nanzize ku nsonga eziri mu ddiiro. Ensonga ya ssente ekisooka mukulu Medi, omubaka wa paalamenti alina ssente z'ateekeddwa okufuna ezisalirwa ezimuweebwa amaanyi ag'abalonzi abamusindika mu paalamenti, gwe musaala gwe, alaawenseezi n'endala. Naye kati tufunye ekizibu. Bumaali, Honorable Bumaali, ne Sipiika wa paalamenti Thomas Tayebwa, ne Commissioner Sirwanyi bagamba ssente tetunnazifuna. Gwe bagamba nti eyazibawadde Joel Ssenyonyi gwe yabreakinze news ne Muwanga Kivumbi akakasiza nti baazikoze eki, baazifunye. Kati kikulaga nti waliwo ekkobaani. Bwe baamaze okufulumya ssente ezo mukulu Medi, amawulire Joel Ssenyonyi ne Muwanga ge baatuwadde tibazibawadde okubasiima okugatta gundi UCDA n'okuyisa etteeka lya UPDF Act. Era ku lunaku lwokubiri Prime Minister awaddeyo ebigenda okuteesebwako nga kwe kuli okuleeta etteeka lya UPDF Act erikkiriza basiviliani be bamye Beiro Babeesige ne Lutale okuleetebwa mu kangaru kooti ey'e Makindye. Awo wabadde wategeeza nti baabasasudde bajje bayise kiriwa tebakkaanyaako mu kakasi. Namaliriza mutabani waffe saagala zigenda nnyo okubaza ezo ndaba ntono. Abasajja bali mu kunyagulwa buli miliyoni 10 mukulu Medi zeziweebwa mu Paris Development Model buli muluka abo bamumaali n'abalala ze baalidde buli mubaka w'NRM yalidde omuluka mulamba ogwa ssente bwe mumulabako eyo. Kyakiiru ate James Kyakiiru Sentamu. Kyakiiru, those are petty issues ezo za family, tuzirekere family. Okay, tuyanze za family tusibule bana abakulu. Sibule. Esebo tweyanziza akakisa kano tusaba era okugenda maaso okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka bampa buddemu tuyogera myaka 7 egy'obuto. Ez'ekitiibwa myaka egy'ekitiibwa. Tusaba omutonzi amwongere emyaka emirungi n'okulambula obulungi Obuganda. Waliwo abakubye amasimu mbeebaza mwenna endowooza zammwe ez'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka wangaale ekibirige. Sebo kakuba katonya atalime talye atalime tajja kugaggawala. Olaziwa weekend. Ekisule dikone muwala wange leero avudde ku ssomero. Mugenze Rwanda. Wanji? Mugenda Rwanda. We tuli wano. Era binzi. Mpindi Bumaali. Sibula. Yakoze bulungi namulabye. Yawoze. Namulengeredde ku TV ng'ali ne Commissioner General wa URA. Omwana we. Mandono asomera gayaza nangati ine mpeke nnamu. Mpeke nnamu. Abalungi abadde batuuza ku radio Kyakiiru Jamesuwo. Mwebale kutega, mwebale kutuwuliriza, abakubye amasimu mwebale, omukama abakuume. Vincent webaziza nnyo. Era nebaza munanga agaye nti bundali minisita w'ebyennyanja abantu basinga kufira bakola batya bafanye ku myalo atalina president kyovula wayanzijeyo nduza nalwanirira nnyo ab'ebyennyanja eddakiika zizinebola atalina president tegete yayogera biki okwera essaawa ziri bbiri zibulayo okukola essaawa 6 ab'Ebungereza enkya bagenda kudduka emisinde gya Kabaka tubaagaliza okudduka okulungi bonna gye muli ab'Ebungereza bagenda kubeera Crystal Palace. Tujja kwa tubatuusako ku telefoni badduka emisinde ffe gitwadduse ku Sunday Wediba wagenda gidduka leero n'ebitundu by'eggwanga ebirala byonna bassaamu Namulondo ekitiibwa akuuma atakumira mpera kulaba nange mbadde nabakola programu eno mukulu Lukyams mukulu Alex Nsubuga bonna nammwe abateeseza ssebo mwebale kujja okuwaayo obudde bwammwe mwebale nnyo mwedda nkulu Sempijja honorable abantu bita Semuju honorable Isifunsi Bambi council Arake Robert Sebunya ate Mpindi Bumaali mbagaza weekend akuuma tukomera mpeera Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.